ku nkola z'ekizaalaggumba n'okuyonsa obulungi omwana esobola okuba emu ku nkola eyeeyambisibwa ey'obuzaaliranwa, wabula enkola eno abakyala abagikozesa tebagenda mu nsonga. Dr. Samuel Mukasa avunaanyizibwa ku by'obulamu mu munisipaali y'e Kira era nga mukugu mu nsonga z'ekizaalaggumba agamba kino kiviira ddala ku bwongo obuvaako okutondawo ekirungo ekiziyiza amagi okuva mu bisawo byago. Eyo tugiyita lactational amenorrhea. Omukyala wabanga ayonsa consistently and frequently, act y'okuyonsa eyinducinga oba ereetera obwongo okureleasinga hormone ereetera okubanga amagi tebagareleasinga okuva mu ovary ogenda mu nnabaana. Ono agamba kino kiviirako abakyala obutagenda mu nsonga olwannabaana obutateekateeka kitanda omwana w'ayinza okukulira. Ta ovulatinga oba tareleasinga amagi mu process eyo era abasinga kibaleetera okubanga ne mu nsonga tebagenderamu ddala. Kyokka newankubadde abakyala abasinga bayonsa abaana baabwe kino si kya buli mukazi nti akifuna. Omusawo agamba nti kisinziira ku ngeri n'obudde omukyala bw'amala ng'ayonsa omwana we. Abakyala abasinga okuki-experience nga beewo ababeera nga emirundi gye bateeka ku mwana okuyonsa n'obudde bwe bamala nga bayonsa kyekireeta effect. N'abeera nga ali consistent nti ayonsa emirundi nga 8 naye nga buli waateekako omwana ayonkera eddakiika nga 3 ku ssaawa. Kati abakyala abalala yesi bayonsa emirundi nga 4 oba 5 naye nga obudde obumala okuteeka omwana kubanga the suckling effect ey'omwana okusika nga ali consistently asika nga ayonka yeinducinga obwongo okurizinga hormone eyereetera okubanga esuppressinga okukola ki ovulation n'okugenda mu nsonga. Kyokka era waliwo n'abakiyitamu olw'obutonde bwabwe. Effect ereeta ovulation oba okugenda mu nsonga si yemu eri buli mukyala. Nti eriyo omukyala nga yeetaaga kubanga ayonsa emirundi egisukka 8 olunaku ate buli lunaku nga tayonsezaamu kufuna effect. Naye eriyo oli ne waaba nga ayonsa mirundi 2 oba 3 era sitiru afuna effect yemu kubanga emibiri gino tegibeera gyegimu. Waliwo n'abakyala abakifuna mu bbanga erisooka kyokka ne kikoma wadde ng'akyayonsa omwana newankubadde nga waliwo n'abakiyitiramu ddala okutuusa ne bajja omwana ku mabeere. Omusawo kino akinnyonnyodde. Naye remember eri effect yazeya lwa physical contact between omwana n'obudde bw'amala ng'ayonka maama. So immediately omukyala oluddamu okukola olw'okuba tamala budde bumala ng'ali na mwana era ng'ali ku act yakuyonsa tasobola kusigala nga bw'abadde nga luli tannagenda kukola. Kyekireetera abakyala abasinga after 6 months or slightly earlier myezi nga 4 ku 5 babeera baddamu okukola kino okubanga bovulatinga n'okugenda mu nsonga. Ate eriyo n'abakyala abatalina mata kyokka nga bafuba okuteeka abaana baabwe ku mabeere basike. Kino omusawo agamba nti ne bw'okikola mu ngeri eyeetaagisa tekiyinza kugana mukyala kugenda mu nsonga. Nanti kati ate mu kusika senga asika ekikalu agenda kuleetera mabwa kitegeeza ogenda kuba mu bulumi. Jjukira eri ejjanga process of lactation amabeere kufulowinga nga bagasika omumwa gw'omwana. So as long as ekyo tekiriiwo tekisindika sigino yemu ey'okubanga releasinga hormone esuppressinga. Abamu ku bakyala bafuna okweraliikirira nga balowooza nti bandi bana obuzibu. Omusawo atugambye nti kino tekirina buzibu bwonna eri bulamu bwa mukyala. Hormone zino mubiri gwe guba guzikoze era gwe guzireleasinga era n'okugukuba era mubiri gwe gukuba ne gugimalamu. So tekirina effect era kiyamba nnyo abakyala nti omukyala waabeera nga ayonsa ekimala afuna obudde obumala okubondinga n'omwana era bwe kibeera nga kijjiddeko ne added advantage era kiyamba ye. Abalala balowooza nti kino kiba kikuma obukyafu mu nda olw'obutagenda mu nsonga. Kino nakyo omusawo akisambaze. Sisitemu ey'ebyo ebifuluma we muyita ebikyafu ya buli mwezi naye ekibireetera okulwawo okuvaamu nga mu budde obwa ng'ali lubuto amala emyezi 9 nga tagenze mu nsonga. Kati mu process ey'okubeera nga ayonsa hormone eyo era maintaininga environment ya nnabaana okubanga tebipayiringa nnyo naye ate nga tereeta ku level efuuka nti n'omukyala asobola okufuna olubuto. Tukitegedde nti kino si kya buli mukyala. Kale nga tekyandibadde kya makulu bantu kumala gakyesiga si kulwa nga bazaala abaana be bateeteekateekedde. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.